ababaka baffe aba opposition mumanyi ensonga lwaki omuyi w'omusolo abasaasaanyizaako ssente nnyingi buli mwezi oba buli lutuula kubeera busizo bw'engaaziyidde gavumenti buli lweggalawo enzigi yemmwe abalina okutuggulira ng'obumooli waakiri tusizengako omwo toyinza kuŋŋamba nti lwe bagenda okuntemako omutwe oba lwe bagenda okunninnya mu bulago bansanjage gwe ekyebbeeyi ky'ogenda okunkolera butatunulayo nga banzita naye nga nze nsigadde nfudde naye nga yeggwe mukuumi wange era nga nkusasula ssente buli mwezi okunkuuma Kamunye bw'eba enonya akaana k'enkoko enkoko si lwakuba esobola Kamunye naye erina okulwana okulaga omwana gwayo nti mwana wange nnwanye kakati toyinza kuŋŋamba nti lwe bagenda okuyisa etteeka eririnnya mu bulago etteeka eritemakonza omutwe gw'ogenda boycottinga paalamenti ogende mu nnimiro y'olime naye nga gw'omusaala gwange okyagwagala naye nga nze gw'ogwagalamu olwedde bamaze okunsalako obulago nga gwe ky'olinga kyonnyambyeko ng'omubaka wange gwe nsasulira okunkuuma butatunulayo nga bansalako obulago anze kantunula ebbali kye nnyinza okukolera munnange mukama wange butunula bbali nga bakusalako obulago sikulaba nga bakutta naye nga nze ŋŋenze kansembereyo okuwala mukama wange kye nnyinza okukukolera musaayi gwe butansammukira nga bakusalako omutwe naye nga nze bagunsazeeko temugeza ne mu boycottinga paalamenti mugende mu paalamenti ate temugendayo kutuula wabula mugendeeyo kulwana okukuula ejjembe golowooza mutogikwatako wa 2017 Ye Excellence Kyagulanyi Ssentamu teyalina obusobozi obusigala ewaka Magere n'akola ebyewuwe n'azira yaliyo n'alwana okukuula ejjembe wakiri bamuwangule ng'alwanyi era ne kisindika n'essigino eri abo abeefuula abawangudde Mancholo nti enkoko tembamala gagibbako bwana bwayo Betty Nambooze bakireke atambulira ku miggo yakutuka omugongo lwatogikwatako Zaake bamuyisa bubi nnyo lwatogikwatako naye ng'alwanye gongamba otya ng'omukuumi wange ow'eggeeti option gy'olina nga bazinze mukamaawo kudduka misinde butabeerawo nga bamuttira mu nnyumba ye gy'okuuma ate nti anti munnange nze bwe nalabye nga bammundu nga nze nnina kasaale naddusa misinde okukola omulimu gwange neme kubaawo nga bakutta mukama wange ku ddiru ki then singa nsimattuka ne batanzita era ng'okomawo ku geeti oba singa bantekako ebiwundu era ng'okomawo ku geeti buli mwezi nsigale nga nkusasula omusaala era bwe mutagenda mu paalamenti kwolwo mulowooza kibeera kiyambyani kabeere Museveni yennyini tasaasaanya ssente ne muba opposition kumuwagira ku kiteeso kye kuba ayina ennambaazi ezimumala okukidifendinga naye bwe mutagenda ate muba mumuyambye nnyo kubanga n'abantu bajja kuba bakotoggeddwa okumanya obutamanya ani eyalya ani ataalya kubanga bonna oba obawunisa eri bonna oba obakwesa eri tewaliiwo mwana gw'oyinza kuyisaamu kaziŋŋoonyo oba yabbye ebinyeebwa oba teyabibbye naye nga taliiwo nga bwebabuuzizza ani yabbye ebinyeebwa onyiize bunyiizi okuzuula yabbye ebinyeebwa mugende wajjajjammwe muzannye nze sigenda batunulako abaana balina okubaawo bonna n'obayisaamu akaziŋŋoonyo okumanya ani yabbye ebinyeebwa kakati bano we beetuulira eri ne beesuulirayo ogwa naggamba eno gye bagenda okutusalirako obulago nga tebazze ogenda kumanya oteyalya n'ataalya kubanga n'abamu mujja kuba mubanguyirizza embeera obutajja kuwakanya Museveni ng'atulinnya mu bulago kubanga ye Museveni alina ebisa ebimala mu paalamenti okutusalako emitwe ffenna nga bannayuganda mugende mu paalamenti
mugende mu parliament ku lunaku olwo. Temugendayo okutuusa omukolo, temugendayo okutuula obutuuzi, wabula njagala mugende mulwane n'okukuula ejjembe n'abakutukako emigongo, njagala bagikutukeko, n'abakutukako emikono njagala bagikutukeko, naye nga bannansi mubawadde ensonga nti bateeka ssente we balaba. Asikali atasobole bamundu wakiri akuba enduulu, nkiddamu. Asikali atasobole bamundu wakiri akuba enduulu, kijja kitya nga mmwe ebizibu ebibasuseeko mugenda kudduka nga bidduke, ebigere bigenda beeyimiriranga. Era tugenda bawewuliranga lwe tulina okubeetaaga ennyo, kubanga kano ke kaseera mwe tusinga okubeetaaga ennyo, wabula tubawewudde mbu mugende mu nnimiro zammwe mulime, ate nga gwe omusaala gwaffe musigala mukyagwagala. Abalina abalwadde bagende babalambule, muzize parliament. Kiyambaani era kikolerani? Mugende ku olwo mu parliament, mulwane ku olwo mu parliament, mukuule ejjembe mu parliament, kubanga mmwe busizo bwaffe. Kakati etteeka lino erizze erigenda okutulinnya mu bulago oba erigenda okutusalako omutwe, bw'ataabeere mmwe anaabeera ani okututaasa ku kino ekiso? Ekigenda okukolebwa kigenda kunyigiriza nze munnansi wa Uganda era omulonzi wo. Ate ekyo ojja kujja onsaba akalulu. Mpa akalulu nze ngenda okuba ettabaasa, mpa akalulu nze ngenda okuba omukuumi wo, gwe nga solution yo yabutabaayo gye bagenda kunsalira mutwe, yabutatunulayo gye bagenda kunsalira mutwe. Kinnumye nnyo lino etteeka lye mulireese okunyigiriza abantu, naye nze sigenda kubeerawo nga mbasalako omutwe, omusaayi gwabwe tegunsammukira ku ddiiru ki. Kyova olaba n'ababavuganya babeepikira era bongeddemu giya. Naffe tuweemu tugende tuweerezeeko, babulaga tugende tulyeko. Onaaveeyo naffe tugende tuweerezeeko, kubanga bakiraba ekifo kyammwe kyangu, tekirinaamu miteeru mirimu. Lwe kikususseeko nga tolina kyakukola, olina kudduka misinde kuvaawo obuvya n'atasobola kukikola. Mujega ki atasobola kukikola ekyokudduka emisinde? Era abamukulembeze nga ye solution y'ebizibu eri abalonzi be alina kudduka bidduke. Kyovula ababeepikira naye mubalage ku bukaawu bw'ekyo ekifo kirimu okulemala. Nambuuzi yalemala, Zaake yakubwa, His Excellency Bobi Wine yagifunya. Kirimu okukwatibwa, kirimu okwerigana amagye. Ekyo nno kijja kuyambako emmese n'eminya amayu bigabulire, oba race bagabulire, bajabulire, kubanga ako ke kalina okuba akasengejja ak'omukulembeze, ate era ke kalina okuba akasengejja ak'oyo ayagala okujja nti tebiwooma buwoomi. Bibeera bwe biti, bibeeramu okulwana n'okukuula ejjembe. Ababaka ba parliament tugenda mu protest vote mu gitongolezaawo. Otherwise yenna asira olutuula ku olwo ne ballot paper gizire, kubanga bwe tuba tugenda mu protest vote erina kutongozebwa ku ekyo okwolwo. Protest kitegeeza ki? Ani amanyi abaprotestanti abawakanyi abava mu ddiini ey'ekikatuliki? Kakati abawakanyi b'ebyobufuzi tugenda mu kalulu ak'okuwakana, okufa n'okusigala nga tuli balamu. Akasalawo ebiseera byaffe eby'omu maaso n'ebiseera byaffe eby'omuntanda, either bwadda tufa. Bwe mulwana n'atadda Uganda ebeenunuse, njagala protest vote mugitongoleze mu parliament, mugitandikire mu parliament. Ku lunaku olwo tufunye n'omukisa
kakati okusomesa abantu protest vote chechi sibagambye mugende muberewo mu parliament mulirabe nga liita mbagambye mwe bakuumi baffe terigeza ne liita by all ways by all means kubanga naffe mu department yaffe nga bannankyukakyuka abagala enkyukakyuka tukola kyonna ekisoboka. Franka yakola kyonna ekisoboka ne kitwala obulamu. Rita yakola kyonna ekisoboka ne kitwala obulamu. Nti wakati mu kununula eggwanga olwana teweesaasira omujasi. Amasasi gye gavuga gy'atunula agenda gwe walirowoozezza nti adduka madduke. Mwe lwaki mu department eyammwe ebikambwe ennyo ebizibu ennyo bumulina kudduka bidduke kyokka nga y'omulabe asigala ayandaala. Teweerabira nti omulabe waffe ne mu baffe alina be yasenseramu. Abedi Bwanika abaddengawo ng'aligitimizinga obukulembeze bwa Museveni ku buli kulonda. Eno ba Dr. Kiza Besigye gye bakaabira amaaso mu tetukkiriza bivudde mu kulonda ngenze Nairobi kunzijanja naye Museveni tagenda kulayira. Wano Museveni ng'afuna Bubwanika. Nga Bubwanika buyingira parliamenti. Nga bugenda nga Bubwanika bugenda ekkololo. Nga bumuwa legitimacy. Tino opposition ekkiriza BBC wandiise. Oyagala toyagala. Okkiriza tokkiriza. Bwanika endowooza ene bw'enaaba ya NRM bamubalango wa opposition. Obwo bwe bugenda okubayo ne ku luno mu parliament. Nga bubadde nga bwa Museveni legitimacy bujja kubeera mu parliament nti opposition yawanguddwa. Kayinza obutalonda yes. Naye nga weekali n'akalulu kaako kamu oluusi. Naye nga kawooli legitimacy nti opposition yapunye obululu bwe buti. Naye mugende mulwane bulwani kubanga neemunaazira Museveni alina pulaani yakyo ate era nga neemuzira oluusi kiyamba ye kuba abamu beyawa ssente mugenda kubazuula batya nga mwenna mubasibagidde wamu bati. Temujja mu parliament ayali n'atali ogenda mumanyuta bateeke wali ku battlefield omanye yaliddemu olukwe omanye ataliddemu olukwe naye mbu option eriwo ku kino ekigendo tulinnya mu bulago bokudduka bagende balwane waakiri. Nga ye excellence Kyagulanyi yafunye ngumi nti eggwanga lyamuluma n'atuuka n'okuva ku protocol eyaba mwambala suuti nga kyasigalizza kufunya bikonde ku lwa ssemateeka oba ku lwa future ey'Abannayuganda. Honorable Zaake kulinnya ku mmeeza nga kyasigalidde ku lw'etteeka erigenda okulemezawo Museveni ekizibu ky'Abannayuganda. Katumba Wamala n'amwokya pakkaati n'amwokya layiti eya pengepenge mbu takisini Makisado gye yakoma mwamanyayo. Peti atambulira Maama Namboze atambulira mu bugaali oluusi atambula omugongo baguwaniridde gulimu ebyuma ebiguwaniridde lwakuba nti yali alwana nga yasikaali w'abantu okukola omulimu gwe okufa n'okuwona. Bano musaasira baaki bagende tebayingira mu parliamenti nga n'omusaala gwange bagunzirizza nga Munnayuganda oba ng'ez'omwezi baziddiza Bannayuganda kubanga beetaaga balooya be bagenda okukwata nga batwala mu zikooti maaso kati muzituddizanga ezo ez'omwezi eziri tuyambako mu kooti nga batukutte olw'etteeka lye mutaaliwo nga bayisa. Defender Ferdinand tugenda kusamba Aseno mbw ate yatuule lwe tugenda osamba Aseno ne bwe tubanga tulaba nga feva zonna ziri ku saidi ya Aseno okutuwangula but Ferdinand alina okubeerawo omulimu gwa defender kuwugula nnyanda kusaayo nnyanda so si kutuula mu match egenda okubaamu ennyanda kubeeza ennyanda zitegeeza goolo etujja mu kiki etujja mu kikopo. Mugende mutongoze protest vote ku lunaku olwo
protest vote njagala otandike ku olwo bino ebyababaka opposition nti baboycotting parliament enchabe ebigenda okuleta bamunyagwa bano solution je balina kuddukanga ng'ebizibu bizze then tuba tukoseza magezi ki okudefendinga banna Uganda era bo bennyini bajja kujjirayo nti kutogikwatako twesiba obunanko obwa red ribbon ne tugamba ekimala era twagezaako kye twali tusobola mu busobozi bwaffe lwansonga taata obutatuusa mwana we ku university si musango gwe naye ate omwana bw'atasomerako ddala gubeera musango gwe kitegeeza gezaako ky'osobodde mugende mu parliament kwolwo era omubaka atajje mu parliament kwolwo era atatekemu efuti ye kulaba ngeri etteeka terigenda okunyigiriza bannansi ataali ddala gye muli bannange mu nnonde bannange mu mpaakalulu bakulonde obakolere ki kuba kati essaawa eno lw'olina okubalaga ti gwasaanidde okuddizibwa mu kifo gwe gwe basaanidde okuddiza obwesigwa amayengo ejjengo bwe lirumba ennyanja ng'obadde muli munda mu yo oba owuga tolina kulidduka kuba liba lijja gy'ogenda wabula olina kulirumba osobola engeri yokka ey'okulisala ng'olivudde eno nga ddyo liva eri n'omanyi oba ndiyita wansi ndibbulukuke nga ddyo liyise waggulu wabula bw'odduka ng'odda eri gye lidda liba ligenda kukusena lyeŋŋange otaasa obulamu kubanga kakati tuli mu mbeera ng'omubbi atuzinze mu nnyumba naye ng'ali mu kutubuuza ku kiso ne pisito oyagala nkuttisa eki g'oba fala okugamba nti kiso oba pisito lwana wakiri ofe ng'olwana omulimu gwa sikaali kukuuma mukama we oba omulimu gwa bodyguard kukuuma mukama we y'ensonga lwaki natya nnyo bodyguard wa Ichuli bwe yalama ye Ichuli n'afa bonna baakaweesi babodyguard baabwe yabuuka ave mu kifo gy'atuule mu maaso ajje yeebake ku mukama we era omulambo gwe baagusanga gwebase ku mukama we kubanga it's another case boss afa atya gwe n'otafa kati bagenda kututta batya nga mmwe abakuumi baffe muli balamu mugende waakiri mufiireyo ate mulya za bwereere muziwoomenga buwoomi eva leero n'enkya ziwoomenga buwoomi mugende waakiri mufiireyo ku lunaku olwo olw'okuyisa ebbago ly'etteeka ery'okutusaanyaawo ate ffe be mulina okukuuma mugende waakiri musaanewo naye nga mufiiridde in line of duty so si amasasi bwe gaavuze nze nembuuka mu mmotoka nenziruka emisinde mukama wange ne bamutta olowooza yapaneka weesi lwakuba yali amwagala nnyo yali olwokuba angulirayo akamere nedda protocol bostafa nga tofudde mamusigala mutya abalamu nga ffe tufudde alemina kye mwakozeewo ng'obukugu bwonna bwe mwafuna mu kutukuuma bwakudduka misinde mu boycottinga ki era mu boycottinga ku lwani ku lwaffe ku lwoli mu boycottinga ku lwaffe oba ku lwoli mugende tutongoze protestive vote ku lunaku olwo bwe tuba tugenda mu protestive vote egende etongozebwe ku olwo n'omukisa gufunise ekisooka ababaka ba parliament mwina nammwe ab'eŋŋanda zammwe abatali mu parliament watiifu gyotega maggwanga naye gyolina okuddukira enkeera nga bakugoba nga mubaka munnammwe yennyini Seggirinya Muhammad yafiira mu mbeera ey'amateeka agatali ga bwenkanya mwe mulowooza muli seefo
mugende mulwanyise ekintu kino kuba kivudde ne kuffe ne kummwe kize. Mukozese enkoko style, chicken style. Kamunye yenkana wa, akakoko kenkana wa, erina maanyi ki, akakoko kalina maanyi ki, naye bw'ejja okutoola abaana bayo wakiriye lwana, mwana wange nnwanye. Mumwe mugenda ku nnimiro kulima. Abayinayo girlfriend mitala wamanja bagenda businkana kolo. Bagenda kuziwolide kuolo. Zo sente zange basigala bakyazaagala kudiruki. Defender amaanyi gagandagira ku match ez'amaanyi abo bonana okujjako mu maniyu bayina emipiira gye bakwata egy'amaanyi egyali kitasuubirwa ne ttiimu ez'amaanyi. Maniyu negamba osanidde okubeera mu first team nga gwasooka mu ggoolo. Mwe tunakakasa tutya ensi tugwanidde okubeera mu first team. Ng'ebinyanda bwe zijja mama anjewome. Hey mama kanjidduka emisi mugende mu parliament sikutuulayo. Niwe kiba kyetaagisa kulwanirayo. Toyinza kusigala mu kyambalo ky'amateeka wakati mu bumenyi bw'amateeka. Oluusi menka tewali tteeka lyawandiikibwa nti okkirizibwa okkuba omwana nga ddadi. Teririiyo nga muwandiike nti omuzadde olina okukuba omwana, olina okubonereza omwana, but waliwo akaseera wekatuuka obwa gentleman ne bukuvaamu ng'omwana olina omusanda bulamu. Kakati gano ge muyita amateeka bumwambala suuti tapunya ngumi mu mbeera eri nnomo senga olibbirira. Uli ato naye ng'obadde oyambadde suuti n'ettaayi n'engatto olibirekamu owugira omwo bijjeemu otaasa obulamu. Kakali bwe kiba kikwetaagisa kwolwo okuyuza suuti otaasa obulamu bw'Abannayuganda omuli n'obubwo n'obwababo. Kuba ne Michael Kabazi Guluka teyasuubirako nti aliteekebwako mu kooti masho ng'omuyeekera gwe kye kikweyibaza. Mugende mulwane, mugende mukuule ejjembe, mugende tutongoze protest vote. Omubaka atalinnye mu parliament kwolwo ajja kuba yali akasente. Yes, kuba ne Museveni asobola okukafulumya gwoleme kujja. Kiteetaaga numbers zalina majority ye. Ate wali alinawo bubwaniko obutono obulina omuwa legitimacy. Kalonde nno wali ng'obwa yes buli 5 oba buli 3 ne buba 2.5. Mpuga alonde nno ono mbiziteka mu alonde nno abo nga just banoonya kimu legitimacy ya Museveni nti byayise mu ssemateeka oba byayise mu mateeka. Kati mwe abali kwalaali abagenda nenno etagenda kukwenya eyalaali mbagala mu parliament kwolwo. Mugende mulwane mukuule ejjembe. Sibagala mu parliament kutuulayo butuuzi. Sibagala mu parliament kuteesa awo tewali kyakuteesa. Mbagala mu parliament kuvunvubira. Mbagala mu parliament kuvunvubira. Askari omulimu gwe kukuuma mugagga munda. Ffe bagagga kati mwe baskari. Laki option yammwe yakudduka mba abazze bammundu yadde n'enduulu. Yadde n'enduulu. Mbagala mu parliament kwolwo. Sibalagidde sibaduumidde mmenye ku mavi nekyo ekisigalidde mugende mutongoze protest vote. Mwamaanyi go opposition gali mu kudduka ebizibu lwe bizze nga tebigenda twala bannansi. Tubasasula omusaala nga mmwe kamooli mwe tulina okussiza nga gavumenti egaddewo enzigi zonna n'amadinisa. Kakati nga mmwe ekikompe mwe tulina okujja otuzzi mu kaseera k'ekyeya nga tuli wakati mu ddungu. Okukikweka yeba option. Yeba option. Then era enkya tukkaatirize abalabe baffe nti we are the worst opposition ever.
kuba kiba tunoonyamu era nkyo olulimi lujja kukyuka bamunyagwa bajje ayogere nga bwasekerera nebaddaye tuli ku buzibu ffe mu biseera byaffe twalwananga ne tukula ejjembe era newankubadde naye mu bano baboyikotinze bagenze kulima mu boyikotinga kuteeka ki erigenda okunninya mu bulago sijja kutunulayo nga bakusala nze kyenyinza okukola naye nga banzise omusaayi gwo teguyiika nga bakusala tegunjiikira nga bakusala naye nga guyise amaanyi gaffe tegagenda kupimirwanga mu kudduka bizibu gapimirwenga okweŋŋanga ebizibu tulina protest vote good enough kati mugitongolezi wano nze yeekolera itongwa mbaagaliza amazuukira ga mukama waffe Kristo Yesu agissanyu.